Okay, abanayuganda mbalamusaako n'embebaza okubeera nga mutulaba gy'osinzira okuba ng'olaba Lugonvizi Show, abali ku Facebook, abali ku TikTok, abali ku YouTube, mwenna mbabuuzaako. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu, mwana wa taata. Njagala kubeebaza abasubscribinga, abatugoberera, abatuwa amagezi here and there, abatusupportinga mu bintu eby'enjawulo bye tukola. Njagala kubeebaza olw'obwesige bwe mutusaamu. Waliwo ekibuuzo ekyambuuziddwa. Nenjagala nkisharingeko naawe atulaba kubanga nzikiriza okuba nti abantu bangi tulina ekibuuzo kyekimu, tulina ekintu kyekimu kye twebuuza. Yambuuza Mwami Lugonvu, nagula ettaka mwaka gwa 2020 ku lwaliro gy'emyaka 6 egiyiseewo, naligula obukadde 10, fuuti 5 ku 10 n'ekyapa kyayo nkirina. Mwami Lugonvu, njagala kutundawo, naye olowooza ntundewo ssente mmeka? Kyekibuuzo kye yambuuzisa. Saatawanye mubuuza nti wagula ludda wa, olw'ensonga nti nkimanyi nti yagula awo obukadde bwe 10 we bwali bukola ki? Bwe bwali bugula. Regardless kitundu kinenze manyi nti yagula awo obukadde bwe 10 we bwali bugula. Naye nange njagala kubuuza ekibuuzo kyekimu gwatulaba. Olowooza ewantu bwe yagula obukadde 10 ng'aguzeewo fuuti 5 ku 10 mu mwaka gwa 2020 ku lwaliro yandibadde atundawo ssente mmeka? Gwatulaba olowooza zandibadde ssente mmeka? Buli omu osobola okusa mu comment section z'ogamba nti kale bamuweemu bwe ziti, bamuwe 10, bamuwe 12, bamuwe 15, bamuwe n'2. Nyina answer ze zino ku lwange era ze namuzeemu. Era nga naawe alina ekibuuzo kyekimu, nyinza okuba nga sinza asembayo, naye nze ku ndaba yange ey'ebintu, nze nga bwe ndaba. Ebintu bingi ebisalawo ebbeeyi y'ettaka gy'ogenda okutunda. Obudde bwe limazeewo, it is just additional factor. Kagattako bugasi. Naye ebintu ebisooka mu byonna biri bibiri ebisalawo ogenda kutundawo ssente mmeka? Ekisooka, obwagazi bw'omuguzi. Ekyokubiri, obwagazi bw'omutunzi. Ku mwembi ani yeetaaga munne? Bw'obanga gwe omutunzi gwayagga nga gwe weetaaga omuguzi, omuguzi agenda kuwa ezo zaawulira z'alina okuwa. Obadde okimanyi nti puloti gye wagula obukadde 10 mu mwaka gwa 2020 olw'okuba nti gwayagga gwe weetaaga, okimanyi nti osobola ogitunda obukadde 6? Baasibye omwana wo, baasibye bbaawo, omwana agenda kukola bigezo bya final, omwana mulwadde agenda kulongoosebwa, ogenda ku kyeyo, visa yafulumye ey'Amerika baagikuwadde, toyina za air ticket, onoonya akuwa waakirize wagulamu abuze, omukaaga ogukwata togukwata? Okwatirawo cash. Ye fact ekola ki? Omutunzi weetaaga kyenkana ki oba oyagga kyenkana ki? Anxiety yo eri kyenkana ki ku kuba nti okwata akasente? Gye wagula obukadde 10 mu 2020 nga wayiseewo emyaka 6, oyinza okubulwa akuwa ne ze wagula olw'okuba nti otundira ku bwangu. Ekirala kyekiri kye nagambye, obwagazi bw'omuguzi. Wagulawo oyinza n'obutatunuulira myaka egyo gyonna, waguzeewo ggulo, ogenda ogira oti nga puloti we waguze waliwo ekyemmanga alinayo essomero, waliwo ekyemmanga alinayo apartments, waliwo ekyemmanga alinayo eddwaliro, waliwo ekyemmanga alinayo eka, waguze ka 5 ku 5 wakaguze obukadde 10 tugeze. Ng'awo wokka yeegayirira omusajja oli omukazi oli amuguza afune ekkubo yakola ki? Ng'awo wokka waalina ofuna n'agazi ekkubo, ekintu kyekiri emmanga eri kikole ki? Kiveeyo bulungi. Laba bwajja naga nti nkwegayiridde ku 5 ku 10 yo, nguzaako fuuti 2 zokka.
n'omugamba nti nze ntundira wamu ne bw'oba 2 gokka gw'omuguzizza okimanyi nti 5 ku 10 gye waguza obukadde 10 osobola okusalako fuuti 2 kwata era n'ozimuguza obukadde 10 n'osigaza fuuti 5 ku 8 kubanga yeetaaga. Tewali kintu kye basinga kuseera nga kye bayita amakubo. Ontegedde? Olwo omuguzi yali kayasi weewo wokka w'alina okuyita bw'otamuguzaako fuuti ezo 2 pulojekiti ye ey'obuwumbi eri ekyemmanga eri teyina makulu nga talina kkubo. Ayagala kola wookowe yakuze wooteri naye koole bamuwalya fuuti 15 ayagala akole fuuti 25 agamba nyongerako fuuti endala 15 awo kankoloboze n'omugamba nti mpa obukadde 10 naye nga naawe 5 ku 10 wagiguze 10 naye oluusi teyafunye mukisa ye gugigula. Oluusi nga yabasaba nako bamuguze ne bagaana obadde okimanyi nti waliyo abantu ne bagamba nti tetujja mumuguza. Si lwakuba alina empisa embi naye abantu bakyawa nnyo abanene. Kati ndowooza olabye nti kati obwagazi bw'omuguzi bukoze ebbeeyi. Oli ayagala kugaziwa ayinawo 5 ku 10 oba ayinawo 10 ku 10 ye ayagala gaziwa akantu kano singa nkagattako kandi nkoledde ekirungi nakola ekibaala wano naye singa akapoloti kano bakanguza nenteekawo parking nenteekawo holo kindagatini nenjigaziya ayina essomero aga nti kati wano wageze singa nfuna akantu kano ka 5 ku 10 nenteekawo kagundi ka parking sino ba nenteekawo ka kindagatini bukalina bwange 3 ogenda muguza 5 ku 10 gye wagula obukadde 10 ogimuguza obukadde 3 naye ng'eyo yennyini yemu era osobola ogitunda 6. Ani ayaga ani eyeetaaga ebbeeyi ekyo kyekisookera ddala. Ekyokubiri kyekisalawo ekirala osobola okuba nga 5 ku 10 yo wagigula obukadde 10 mu mwaka gwa 2020 ne wayita emyaka kati si 6 naye mwaka gwa 2024 mwaka gwa 2024 wafunamu obuzibu n'ogitunda era obukadde 10 nabwo meka 12 n'ogaa nti ekoleddeyo akasente tuba tuli awo ngono yakagigula omwaka guki gumu tebajja nga balaba wewagwana akalongooti ne zireeta yakagigula omwaka guki gumu wali omuyaye n'akubawo ekiwooteeri ono yakagigula omwaka guki gumu omusajja n'ateekawo essomero omusajja n'ateekawo apartment omusajja n'abaako kyassawo projekiti ennene omulala mu mwaka gumu ekyo ekintu ekitaakolebwa myaka giri eneemabega laba bwe kijja mu mwaka gumu ne kikyusa ebbeeyi y'ekitundu. Ettaka lisobola okukulira ku misinde gya 1% okumala emyaka 10 naye mu mwaka ogw'e11 ne likulira ku 200%. Ontegedde? Ne likubisa. Nedda tubaddewo ebbanga lyonna ngezezza nga wano ekyamuliibwa tuli mu kataka enfuufu etulya buli bantu batunda ebibanja fuuti yiika tugitunda obukadde 15. Laba abasajja bwe baleese kolansi ekyamuliibwa we tumaze emyaka n'emyaka ne bajjajjaffe nga kyamuliibwa yasiranangeza bugeza ng'era bagamba abeerawa nti kyamuliibwa ogenda ekyamuliibwa ojja kufunayo yiika ku bukadde 15 ng'okuva mu mwaka gwa 1999 okutuuka omwaka gwa 2024 ettaka libadde wakati w'obukadde 10 ku 15 ery'ekyamuliibwa. Bwe baakola kolansi mu mwaka gumu yiika n'erinnya n'eva ku bukadde 15 nedda ku bukadde 4 ku 5 anti kolansi. Ontegedde kufuna kitegeeza nti kati ebbanga gwe liwagula ettaka si lye lisazeewo
era tewaliwo yardstick egamba nti ettaka buli mwaka bw'oba waligula obukadde 10 buli mwaka lyongeremu 10% oba lyongeremu percentage bweti. Nedda, kisobola okubaawo ne litakula ne mubeera mu esiteeti nga buli omu tazimba omwaka ogwo omusajja omu n'asooka n'azimba, ogenda okuddayo omulala n'azimba, babanga abeeteeseteese. Ogenda okudda ng'ezaali poloti 30 nga poloti 2 mwezi bazimbi. Yi estate mwagigula emyaka 10 emaki, naye ze ennyumba ezoogerwako ezigisuusiza zizimbiddwa myaka emeka? Kitegeeza nti emyaka giri 8 gyali a little bit dormant, wadde tegyali, naye enkula yaagyo yali ku percentage nki? Amakulu gabadde emyaka gino emeka? 2 mwe bazimbidde. Kati kitegeeza nti tujja kubala nti kati mbadde nali emyaka 10 nina kutunda mmeka? Ontegedde ekintu ekyo? Assumption erimbu buli mwaka kubisaamu eba tekyako. So ebyo ebintu bisatu bigaidinga. Ani eyeetaaga? Muguzi, mutunzi. Bw'aba omuguzi gwasinga okwetaaga weetegeka okuwa sente zonna ze banaakuwa. Bw'aba omutunzi yeyeetaaga weetegeka okusasula sente zonna ze banaakugamba gwe omuguzi. Ekirala, okuva lwe mwali kugula biki impact kyebaddewo, biki ebirala ebiteereddwawo mu kitundu ekyo? Ontegeera? Yes. Ebitali gwe oluusi byotaddewo osobola okulaba ng'okuva lwe waligula tewali kiteereddwawo, naye olw'okuba nti myaka 5 tewali kiteereddwawo tekitegeeza nti ne mu gw'omukaaga tewali kijja kuteekebwawo. Kyova olaba kyenva mbagamba nti real estate investment nungi, naye si yaabo abayala. Bw'oba ogamba nti sente zange, kubanga waliwo n'ettaka lw'osobola oddissa katale ne limala emyaka nga teritambudde, kawabeere Namugongo, kawabeere Kololo. Nyina ennyumba gye nakulaga erikira eriku online okwo bagitunze ndowooza kati emyaka egi. Agitunda agivudde ango zonna. Okitegeera? Wagiyita Emmanju, luno wava mu Kalina, wava mu Mbirizi. So tekitegeeza nti ettaka waligulawa kiki, ne bwe liba Namugongo, ne bwe liba lya layisi lisobola okugaana, ne bwe liba lya bbeeyi lisobola okugaana, paka ng'akaseera kali akatuufu kakoze eki? Sente y'ettaka ewoma yeeno yeriwa nga ayina ettaka gwe banoonyeza. Nobaga siriwo. Muninde munagenzeeko Kabulengwa nja kujja. Mubadde mugamba mutya? Kabulengwa sinansane. Awo mbadde situndawo naye mubadde mugamba mutya? Onobeerawo sawa meka? No, kati anti nkomyewo. Basinkanye. Twagala akantu ako okatuguze si kamaanyi nnyo. Naye gwe eddwaliro obadde okimanyi tewantu wambaddewo n'emyaka 10 nze situndha byange. Naye katuguze muzeeyi. Mwagalako kyenkana ki? Tubadde twagalako fuuti nga 2. Kumeka? Mwezi wa miliyoni. Nze sisala buwunjiwunji ogwo. Either twalako 5 ku 10. Kati hiyo jigamba mmeka? Kuba tubadde twagala badde situndha mu tulina miliyoni 8. Mujja kukola miliyoni 35. Mbadde nyina gyendaga. Lindamu. Mumpa mmeka? Okoma mmeka? Kale kakole 10. Mukole miliyoni 2. Bwe munazifuna mujja kujja. Otegeera akantu ako nga gwatunda gwe bakola ki? Naye kibi nnyo okubanga gwatunda gwatembeeya. Kale obadde ompa mmeka gwe? Naawe nga bw'olabawo kuwanya kitundu ettaka tebalitembeeya, kogezaako okutembeeya ettaka owedde. Gwe gamba nti ne bw'oba otunda nyina ewantu wange wa bbeeyi bweti, osirike. Alyagala ajja kujja, ayinza obutajja leero, ayinza okujja enkya, naye ayinza obutajja nkya, ayinza okujja omwaka ogujja oba emyaka 2 egijja. Naye kakasa nti ettaka gye likoma okulwa katale nga terigulwa, gye likoma okufuna emikisa n'ebbeeyi yalyo okukola ki? Okukyuka. Kyova olabaga nti ettaka teridiba. Ontegedde? Mukama abawa omukisa. Amina.